Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ajjuza akamwa kange ebirungi obuvubuka bwange ne budda bujja ng'empungu bwe kityo ekigambo kya Mukama bwe kigamba mu Zabbuli 13:5 muvubuka munnange alaba 3 ABN TV. Akamwa ko kavaamu bigambo ki? Kavaamu ebigambo ebyokwagala, kavaamu ebigambo ebyokusonyiwa, kavaamu ebigambo ebyokubudaabuda abantu abalala. Nkusibirira entanda wiiki eno nga ekigambo kya Mukama we kigambye mu Zabbuli 13:5. Funa ebigambo ebyokwagala, funa ebigambo ebirungi, funa ebigambo ebireeta abantu abalala eri Yesu Kristo Mukama waffe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nate muganda wange mwannyinaze njagala okukulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wasuze otya? Ekiro kyakuyisizza kitya? Naye byonna njagala twebaze Mukama Katonda olw'omukisa gwakuwadde nange gwampadde okuba tukyali balamu ngera enkulegezo kyatukubira enduulu. Bwe tutamwebaza tuba balyaza amaanyi kubanga okimanyi olwo abafudde nga tebakyalina mukisa kubeerako kye boogera, tebalina kye bamanyi. Entamwe ezaabwe zikoze eki? Zivuunikiddwa. Naye ffe Mukama akyatuwadde omukisa ogwo. Kyenva njagala okwebaza muganda wange mwannyinaze nti omukisa Mukama gwakuwadde ogwetwalidde bulambalamba. Ng'otandika ekitulaga nti ogwetwalidde nti otandise olunaku ku nsulo ey'enkya. Ye puroguramu yaffe ejja gy'oli buli ku makya ku terefayina yaffe eno 3 ABN Uganda. Puroguramu yaffe ensulo ey'enkya ekutuusibwako ku budde buno essaawa 12 ez'okumaliiri. Njagala okukkiriza nti bw'oba obadde tonaba kweteekateeka weeteekateeka okusobola okugenda okukakkalabya emirimu gyo enkyene ya leero. Kitugwanidde okukola okubaako bye tuleeta okugulira magala ebinatusobozesa okugulira amagala eddiba. Omukisa ogwo nga bw'ogwetwalidde tugenda kubeera n'ebyokuyiga nga bulijjo. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba obiraba ng'osinzidde, okubiraba ng'osinzidde bweru. Obiraba ng'osinzidde bweru. Nga sinnaba kwerabira amannya agange nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa eya Seventh-day Adventist esiŋŋaanibwa ku luguudo olwo Gaddafi Road. Oyambukiriza bw'oba ovudde Old Kampala, oyambukiriza oyisiriza Aga Khan, otuuse ku kifo batendekera bannamateeka LDC. Naye ku buuyi buno ojja okusiŋŋaana headquarter oba ekitebe ky'obwadiventi oba Seventh-day Adventist Church mu Uganda. Awo nange wempeerereza buli sabbiiti ojja kunsiŋŋaanawo. Kale nga tunaba kuyingira butereevu mu kyokuyiga kyaffe katugweyo okusaba. Mukama omulungi ow'ekisa njagala okwebaza
otuwadde omukisa okubeera abalamu n'omukisa ogwo tugwetwalidde. Kkirizayo Mukama obeere wakati mu byokuyiga bigenda okuba nabyo. Omwoyo omutukuvu mutuwe mu bujjuvu Kitaffe y'aba ayigiriza. Oluvannyuma lw'ekyokuyiga kino tubeeko gye twetwalira okugabana ne bannaffe ate naffe okwongera okunywezebwa mu kukkiriza. Okwo kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obiraba ng'osinzidde bweru. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 14. Olugamba lutya? Mwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa. Mwe muli musana gwa nsi, ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekisoboka kukola ki? Kukisibwa oba tekisobola kukwekebwa. Oli bwakugamba nti oli musana, omusana tumanyi omulimu gwagwo. Bwe tumanya nti omusana guvuddeyo, ekizikiza tugenda okulaba nga kigenda kikola ki? Kibula. Buli wali ekitangaala, omusana gutuwa ekitangaala n'ekizikiza kikola ki? Kiba kivuddewo. Naye waliyo bizinesi emu eyali ekolebwa mu kibuga ekimu eky'Amerika ekinene kyekya New York. Ono yalina bizinesi ye, naye we yali akolera bizinesi ye waliwo sayiti, nga sayiti bwe tuziraba mu kibuga Kampala, nga sayiti eyo bazimba ekizimbe ekiwanvu nga kisiikiriza bizinesi y'omusajja ono oba omukazi ono. Neyebuuza bakasitoma ngenda bajjawa. Kwe okukola olukwesekwese yasala amagezi agatali ga bulijjo n'apangisa abantu okujja okubeera mu dduuka lye, wabeerewo akeetalo mu dduuka eryo abantu abaali nga bayitawo basobole okukola ki? Okubeera nga basikirizibwa okujja okukola ki? Okuyingira mu dduuka lino. Nga ngeri ki gyakikozeemu nti ng'alina essuubi abantu bwe banalaba abantu abali munda muli nga beejaga basanyufu, bwe beetegereza, bwe beegezaamu, bwe batunuulira bye bagula, nabo banaasikirizibwa okukola ki? Okuyingira mu ssemaduuka ono. N'obukristaayo bwefaananyirizaako bwe butyo. Naye obubaka bw'okikristaayo tebwetaaga kunnyonnyola kinene. Abantu batunuulira butunuulizi bikolwa byange n'ebibyo ne bamanya nti omuntu oyo gwandaba ku terefayina. Bw'ogamba nti oli mukristaayo, ng'obukristaayo obubwo bwogerera bwogerere ate obwo tebubeera buki? Tebubeera bukristaayo. Obukristaayo tebabunnyonnyolera. Obukristaayo bwe bukola ki? Bwe bweyogerera bwo nga bulabikira mu bikolwa ki? Mu bikolwa byo. Kale njagala okubuuza gwe mukristaayo gwe andaba enkyene yale, gwe muganda wange mwennyinaze, ogamba nti oli mukristaayo mu kkanisa yo, singa katugambe abantu bayita ku kkanisa yo oba ku kereziya w'osinziriza, ki kye balaba mu kkanisa omwo? Balaba ki? Waliwo abantu abalemesezza bannaabwe okubeera abakristaayo kubanga ebikolwa byabwe tebiwa maanyi. Ngera olabira ddala omukristaayo entunula ye n'ebikolwa bye nga tebisikiriza. Bagambye nti oli yakola enteekateeka asobole okusikiriza abayise okujja mu dduuka lye babeeko kye bagula, bizinesi ereme kuggalawo olw'okuba waliwo sayiti egenda mu maaso. Ffe tulemesezza bakristaayo oba abantu abatali bakristaayo okwegatta ku kkanisa kubanga mu kkanisa balabamu nnyiike na nnaku njereere. Olw'okuba gwe obwenyi bwo busunguwavu oba okuba obwenyi bwo oba enfaananayo oba enkola y'ebintu eragira ddala nti temuli ssanyu n'omulundi n'ogumu. Omukristaayo kimugwanidde okubeera omusanyufu. Omuntu bw'omutegeeza nti oyagala abeere omukristaayo naye nga ebigenda mu maaso mu bulamu bwo tebiraga nti muki? Tebiraga nti ki? Nti waliyo ekirungi ekiriyo. Njagala okutegeeza tajja kusikirizibwa kujja.
tajja kola ki tajja kusikirizibwa ku kwegattako. Obukristaayo kyamaguzi ng'ebyamaguzi ebirala bye tutunda mu maduuka. Ky'oba olaba nti kampuni oba ya Moviti oba ya Maganjo Grand Millers oba kampuni tugambe ki oba ya MTN eze oba ya Airtel bateeka obulango ku zi telefayina ne ku radio. Nga kiki bagezaawo okukola kwe kusikiriza. Naye bw'abanga atadde akalango ku telefayina ng'akalango ako nako era bw'okatunuuliranga keeko bameka abaneeyunga ku kampuni y'essimu eno. Bw'obanga oyogera ku mazzi, bw'obanga oyogera olina akalango k'oyisaawo ku telefayina nga ka mazzi aganywebwa, naye nga mu butuufu ne bw'otadde mu kalango nabo tebalaga nti waliwo ekirungi ekiri mu mazzi ago, bameka abanaagagula? Era buli omu ajja gakola ki ajja kunoonyayo amalala agalina akalango akakola ki akasikiriza. Kyenvudde kugamba nti n'obukristaayo kyamaguzi. Kinasikiriza omuntu yenna okujja mu bukristaayo kyekyo kyalaba mu ggwe, kyalaba bwe tugambe bwe badde endabirwamu ya dduuka, bw'atunda bw'ati mu bulamu bwo nga gwe endabirwamu yo, ebikolwa byo bimusikiriza okuyingira mu bukristaayo bwe bw'omusikiriza okuyingiramu. Ekyo ekibuuzo ekisoomooza kyenkuwadde. Abantu balaba ki mu bulamu bwo obw'obukristaayo? Balaba ki mu kkanisa yo mw'osinziriza? Mw'obakoola nti abannange wano tusinza n'akapande okataddewo ku mabbali g'ekkubo nti wano waliwo ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church, wano waliwo ekkanisa ya Church of Uganda, wano waliwo ekkanisa ekereziya y'Abakatuliki. Kiki ekinasikiriza omuntu omuyise atamanyi Yesu Kristo okujja mu kkanisa omwo okusinza? Ekyo kisoomoozo ekijja eri ggwe nange. Naye newankubadde si kirungi okukwenyakwenya n'okukola ki n'okulimbalimba abantu okusobola okwegatta ku nzikirizayo. Nga bali mu butuufu kye baakola si kituufu okupangisa abantu bajje beefuule nti balina bye bakola ki bye bagula mu dduuka, basikirize abalala okukola ki okuyingira mu dduuka. Eyo enkola ate teba ntuufu eri omukristaayo. Nabagamba obukristaayo tebabwogerera, obukristaayo bweyogerera bwokka okuyita mu biki mu bikolwa byo gwe nange. Omukristaayo alina okubanga obulamu bwe bukwatiddwako Yesu, bulina okubanga bwanjawulo. Bw'obanga oli munakuwavu, obukristaayo bwo nga bukuleetera nnaku, teri muntu agenda kujja. Omuntu yenna akkiriza Yesu Kristo abeera musanyufu. Kyova olaba njagala okuwa ekyokulabirako nti Pawulo ne Siira baakwatibwa. Pawulo ne Siira baakwatibwa ne basuulibwa mu kkomera. Bwe basuulibwa mu kkomera tebaakola ki? Emmeeme zaabwe tezennyika bwennyisi, naye baasigala basanyufu era nga bwe bayimba babasibye ebigere, amagulu n'emikono. Naye mu kifo ky'okunyiiga baasigala basanyufu era nga batendereza. Mu kkanisa mw'osinziriza mulimu ettendo n'essanyu binaasanyusa abantu abayingiddemu. Saagala abantu bajje mu kkanisa olw'okuba mulimu ebisanyusa, naye obulamu bwo bulaga nti oli musanyufu, Kristo omusanyukiddemu. Pawulo ne Siira oluvannyuma lwayitawo embeera ya musisi, enzigi z'ekkomera ne zeggula. Omukumi w'ekkomera yali abulawo katono okwetuga, okwefumita ekiso, kubanga munnaye yaweebwa okukuuma, era etteeka lyali nti abasibe bakutolokako naawe oli waki wakufa. Pawulo ne Siira kwe kutegeeza omusajja ono yali asazeewo okwetta ti musajja wattu tewetta, ffenna tukola ki? Weetuli wano. Omusajja yeewuunya nnyo era ekyavaamu kwe kubuuza
bannange nkoze ntya nakola ntya okusobola okulokolebwa. Namugamba nti akkiriza bukkiriza ani? Yesu Kristo. Era nakkiriza Yesu Kristo olw'ekyenjawulo kyeraba mu baki? Mu basajja bano ababiri, Siira ne ani? Ne Pawulo. Enjawulo eri mu bulamu bwo gwe Omukristaayo mu bikolwa byo ebyessanyu n'ettendo n'empisa ez'enjawulo okuva ku balala abakulinaanyi bye bigenda okusikiriza omuntu okwegatta ku nzikirizayo. Omuntu yenna bw'anaamanya nti oli mukkiriza, nti era okkiriza mu Yesu Kristo, alabamu essanyu n'ettendo. Okwo kwe kusoomooza kwenkuwa. Naye bw'analabanga mu butuufu buli ssaawa oli awo olinga mulwadde oli ki, ajaga waliwo ekikyamu ku nzikiriza y'omuntu eno omuntu ono, era tajja kusikirizibwa kukola ki? Kukwegattako. Kino kyenjagala oleme kwerabira nti Obukristaayo liringa edduuka ery'endabirwamu. Omuntu asikirizibwa ebyo byakola ki? Byalaba munda mu. Bw'alabanga edduuka kkalu aga ndowooza teriyo na kirungi mu dduuka omwo. Bw'alabanga teriyo kwejagana keetalo ajaga ebintu ebirimu si birungi. Naye bw'analabamu abantu nga balyeyunira nga beeyunira bwe bayingirayo bafulumayo basanyuka, ajaga nti wano we watuufu okukola ki? We watuufu okukyamu. Naye emirundi mingi Mukristaayo gwe muganda wange mwannyinaze olemesezza n'oyo abadde ayingidde, kubanga gwe gwasiŋŋaanye ku mugguukiriro ng'endabikayo enjogerayo tewoomesa ki? Nakabululu. Tosanyusa n'omulundi n'ogumu, naye gwe baataddewo okwaniriza. Omukyala azze asiŋŋaanye mukyala munne yayaniriza abagenyi n'asooka amutunuulira okuva ku luviiri ku mutwe n'amutuusa ku kagere, yeetegereza engoye z'ayambadde bw'amuyisaamu amaaso. Kati olwo ojja kuwulira nga baga nti ekkanisa sisobola kugiddamu, tebaaniriza bagenyi, batuyisaamu amaaso, tebatulabawo. Olwo nga abantu obagobye kwani? Obagobye ku Kristo, kubanga gwe gwe baatadde ku mugguukiriro, gwe atuukirwako tokoze eki? Tosikiriza muntu oyo kujja eri Yesu Kristo. Mulundi gumu nali engeri kampani z'amasimu gye ziri ennyingi, nasikirizibwa okugenda. Mukwano gwange nti bw'onoogatta ku kampuni gundi ejja kukola ki? Data waayo si wa bbeeyi nnyo. Kale nno nga nakeera wannawankya nga ngenda okugula layini. Omwana omuwala gwe nasiŋŋaana ku kawunta, banaye njagala okutegeeza mmwe abalina amaduuka balina z'ofiisi, omuntu gw'oteeka ku front desk, omugguukiriro gwa kampuni yo, olina okumwetegereza musanyufu, asanyukira abo bazze mu ofiisi omwo. Omwana okwe kumubuuza nti munnaye layini, njagala layini ya kampuni eno, nti naye nno nga ali ku ssimu eri bwe yeemoola bwadde eri, naye omwana ono amanyi nti omulimu guno basobola omusasula okubanguza layini era ngenda okugula data ku gundi. Nalowoozaamu oba layini eno kampuni eno ngiveeko, naye nga mu butuufu nina ate nze kyenjagalamu. Bannange, Bakristaayo bannange, gwe muganda wange mwannyinaze, olw'empisa zo n'ebikolwa byo n'endabikayo olemesezza abantu okwegatta ku Kristo, ku kkanisa ye olw'enkola ki? Olw'enkola zo. Kale bannaye tukyuseemu, baganda bange bannyinaze, tukyuseemu ku neeyisa n'enkola zaffe ezaki? Ez'ebintu. Njagala okutegeeza nti omusajja ono twagambye olunyiri lw'okujjukira nti mmwe muli ttabaaza ya nsi. Muli ttabaaza ya nsi. Ekibuga ekikubiddwa ku lusozi tekikwekebwa. Obulamu bwaffe buyinza okuba bwakizikiza. Bw'obanga bwakizikiza ti gwe gwe basiŋŋaanye ku mugguukiriro gw'ogenda gw'oyogera obubi gw'oddamu obubi. Bannaye twanirize ne bwobeera mu makaago nga bakimanyi nti oli mukkiriza, bagenda okujja mu makaago nga gwe ate toyaniriza. Gwoggulawo oluggi olugulawo muwogo, obuuza oyagala ani?
naye omuntu abwajjidde mu lujjalwo lwajjidde ku kkanisa okwo azze kusinza, kale mwanirize n'essanyu otegeere ki onookitegeera oluvannyuma, naye ng'omukoze eki omuwadde n'aw'okutuula, oyinza n'okuba omuwadde n'eggiraasi ey'okunywa. Kiba kirungi ne tubeera abaaniriza abagenyi, tubaanirize eri Kristo. Gwe gw'omusana abantu gwe basuubira okulaba mu Mukristaayo gwe. Omusajja ono nannyini dduuka yapangisa abantu abaali beefudde nti bagula. Njagala okutegeeza akatendo kano kaamukolera. Akatendo ako kaakola ki? Kaamukolera. Era kino kye nkutegeeza muganda wange mwennyinaze, abantu balaba essanyu, bwe balaba okusanyuka basikirizibwa okukola ki? Agala okubeera ekitundu ku ekyo ekirimu essanyu. Ky'oba olaba abantu beenyumirira nnyo ebiduula, amasanyu g'ensi eno, kubanga mu Bukristaayo ate tubalemesezza. Bagenze mu bikyamu olw'okuba tukoze eki? Abamu muvumirira ab'amakanisa amalala kubanga bakuba ebidongo, baba bakola ki? Abantu abo bakizuula nti waliwo ebintu ebisikiriza abantu okukola ki? Okujjayo. Naye n'ojja mu kkanisa ng'ekkanisa esingako gye baziika abafu. N'ojja mu kkanisa ng'abalimu mulinga bakirako abagenze mu ddwaliro, nga n'eddwaliro liyinza n'okuba lisingako. N'ogenda mu kkanisa nga balinga abantu abali mu kkomera, n'abageera mu kkomera ate babeera basanyufu okusinga abali mu kkanisa ezimu. Kale no muganda wange mwannyinaze, omukisa gwe tuweereddwa okubeera Abakristaayo kwe kubeera omusana gw'ensi, tubeere banjawulo, olwo tusikirize baganda baffe abatannaba kutegeera Kristo okukola ki? Okujja eri okutwegattako. Teri muntu yettanira kujja muli kintu ekitasikiriza era ekitanyuma. Teriiyo, taliiyo. Naye kye njagala okutegeeza n'okukujjukiza oba obadde okyerabidde nti Yesu bw'afuuka, bw'ajja n'atula mu mutima gwo, buli ngeri yonna yonna ogenda kubeera musanyufu. Era ekyo kye kitegeeza ogenda kusikiriza abalala okumanya nti n'oba olina ennaku, nga mu butuufu olina ennaku nzibu nnyo, njagala osembeze Yesu Kristo mu bulamu bwo. Essanyu oyo banalaba mu ggwe nga wadde olina ennaku naye ng'ate oli musanyufu, kijja kusikiriza abantu bano abatannamanya Yesu Kristo okwagala okumanya Yesu oyo gwe wakkiriza. Kyekiri kye mbanyumirizaako ekya Pawulo ne Siira mu kifo ky'okunakuwalira mu kkomera, ate bo baatendereza Mukama. Ekyo ne kivaamu okusikiriza kw'ono omukuumi w'ekkomera ne famire ye yonna okwegatta ku kkanisa. Era bw'obanga weewaddeyo eri Yesu kijja kuba kirabika. Era Yesu Kristo abanga era Katonda waffe nga kitundu ku makaago, kijja kukola enjawulo mu ngeri gy'oyisaamu ne mu ngeri gy'oyogeramu ngo oli n'abantu. Okuboggoka, ebboggo lyonna lijja kuvaawo, n'okuyisaamu abantu amaaso tekijja kubaawo, n'okubeera omunakuwavu ebigoba abantu okuva ku Kristo byonna tebijja kubaawo. Kale no gwe muganda wange mwannyinaze, bye njagala weetwalire enkyeni eya leero kye kino nti Obukristaayo bizinesi etunda ebyamaguzi, era ekyamaguzi ekisinga obukulu ye Yesu Kristo. Abantu baagala okulaba Yesu Kristo mu ggwe, nga era ekisookerwako ly'essanyu Kristo lyaleese mu bulamu bwo, nti n'oba oli mu kunyigirizibwa okufaanana kutya bajja kujja bakwegatteko. Bizinesi zonna baganda bange bannyinaze ziriwo okukola magoba. Amagoba agali mu Bukristaayo kwe okuleeta bangi okwegatta ku Kristo Yesu. Kale nno munnange, fuba okulaba nga ggwe mutunzi w'edduuka nga bw'oyagala abakasitoma bajje mu dduuka lyo ne mu dduuka lya Yesu Kristo basikirize ng'okkiriza Yesu afuuke ekitundu ku bulamu bwo, akukyuse, gwe aboggoka.
naawe gwe bawadde omulimu mu kampuni ya munno leka kulemesa bakasitoma kujja kubaako bye bagula olw'enjogera yembi enkyafu. Waliwo yasuula bizinesi y'omugagga olw'enjogera yembi. Bizinesi yali ya famire ng'omukyala ayogera bubi nnyo naye omwami yali ayogera bubi. Laba omusajja bw'agenda afa. Bizinesi eri ku luguudo olumu mu Kampala muno. Bizinesi yagwa olw'okuba omwami yafa ate nga omukazi ayogera bubi. Kale bizinesi nekola ki? Nefa. Saagala obeere nga gwe ate ogenda okubeera omuziziko eri omuntu ayagala okwegatta ku Kristo olw'empisa z'enkyafu. Taagala obeere mu kizibu eri bizinesi kampuni ya mukama wo olw'enjogera yembi aleme kufuna magoba. Enkyene yeerwalyo kyusaamu. Kkiriza Yesu Kristo atule mu mutima gwo. Obukristaayo ekisembayo, obukristaayo tebabwogerera. Bweyogerera bwokka okuyita mu biki? Mu bikolwa byo ebirabwako. Tebafumbirira bifumbirire. Obukristaayo tebafumbirira bufumbirire. Waliwo omukyala bw'anaaba alabika abadde alabika bubi bamufumbirira alabikeko bulungi olw'okuba embaga yazze. Obukristaayo tebabufumbirira. Kristo bw'atula mu ggwe era enjawulo ejja kulabika era ajja kusikiriza abalala okwegatta ku kukkiriza kwo. Njagala okwebaza muganda wange mwannyinaze. Ebigambo bye njogedde nsaba bikola enjawulo mu bulamu obwo. Bw'oba nga gwe obadde oleetera kampuni ya mukama wo okugwa olw'empisa z'enkyafu ezitali za bukristaayo nga gwe towakira kulabirako kirungi, nkusaba Mukama atusaasire okyusibwe. Nange bwe mbanga nina ebikyamu namusabye dda ankyuse. Mukama omulungi ow'ekisa njagala okwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okugabana ne mwannyinaze ne muganda wange. Katubeere omusana gw'ensi, enjawulo eri mu ffe sikiriza abalala okujja eri ggwe Ayi Katonda waffe. Tubeere okuyita mu lunaku n'olwaleero ekisa kyo n'emirembe leka kigende naffe n'emikisa gyo kati tugirabe mu kugenda ne mu kudda okwekusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.